Kupi ona yasanikidwa amalire ga kuwambibwa na kutibwa kwa Maria Nagirinya ne Ronald Kitayimbwa abawambibwa abantu abatantegeerekeka oluvannyuma ne babatta emirambo gyabwe ne gisuulibwa mukono era n'okutuusa kati tewali amanyi kigendererwa kituufu ababamba kye baalina. Bano olunaku lwajjo baaziikiddwa ku bijja bajjajjaabwe era mu kuziika Nagirinya taata we yategeezezza nga gavumenti yavuddeyo n'emusasira ku byatuuseewo era mu bigambo bye yategeezezza abakungubazi ng'omukulembeze gw'Yoweri Kaguta Museveni bwe yayogeddeko naye ku lukomo lw'essimu n'amusasira era n'amusuubiza amabugo ga bukadde 10 ezabadde za buliwo. Ye Kitayimbwa yaziikiddwa Masaka mu kibinge wabula tewali bubaka bwonna bwavudde mu gavumenti era wadde ng'attibwa ne Nagirinya ab'enganda zino gye buli eno tebanafuna ssuubi yonna nti ekibaasa ky'omukulembeze w'eggwanga eky'obukadde 10 kinaabatuukako kubanga tewali mukungu wa gavumenti yenna yalabiddwako wadde okufuna obubaka buno obubasaasira. Tutukidde mu maka g'omugenzi Ssaalongo Ronald Kitayimbwa agasangibwa e Nalumunye. Tusanze Nnamwandu we Nnaalongo Sofia Nakawo kyakyali munaku yabba eyamulekedde abaana 5 okulina abalongo ab'emyezi 4 gyokka. Abadde omutwe omukulu ewaka wano nga ye byonna mu byonna gwe tusibiddeko ffenna ja nekedde abaana nga bwe mubalaba baabano siina buyambi siina wentandikira siina mulimu gwenkola nti oba guuguno kyandibadde kisinga okunzizaamu amanyi singa mbadde n'omulimu nti nkola nandimanyiza nti oba ayina wandese nti waawano naye tayina. Ono wakati mu nnaku nnyingi akukulumidde gavumenti olw'okwekubira mu nsonga zino neefa ku banganda za Nagirinya bokka wabula omuntu waabwe n'etamwogerako wadde. Kati mbadde nsaba gavumenti ennyambe nga bwe yakoze okulondoola ku muntu oli eyasobodde okugenda n'omwami wange ne bamukolerako ku buli kimu ekikye nga bwe bamuyambye. Mbadde nsaba nange bannyambe kuba nange sirina abaana balina okunywa amata abaana balina okugenda ku ssomero kubanga kyekikulu n'okulya awaka abaana okufuna ekyokulya. Saidi yabatwala yona yakasoma yatwala omuntu waffe bona teri yaravuddeko waffe tayogerwako era nebwe gavumenti yabadde eziika yaziise Saidi emu amabugo president yaziise omuwala naye dureva yesi muna Uganda dureva yarese bamurekwa n'omukyala ye tebamulowoozaako abaana terina buyambi nabo biraba ekiri wano teri buyambi teriki. Ono awanjagidde gavumenti n'abazira kiso okumusuula omukono asobola okulabirira abaana babe yamulekedde awatali buyambi wadde. Kati nga bwe bayamba bali nange banne mbakubira omulanga mbadde nsaba abanyambe embeegayiridde nnyo buli gwe kikwatako ng'alina kyalina tusaba atudduukirire. Mama Fina yonna gyali bw'abanga ndaba Catherine bw'abanga mwenna mundaba bannaye ndi wano neetaaga obuyambi bwammwe bandekedde abato mbasaba munnyambe kuba embeera gye tulimu si nnungi sikola siina mulimu ndi awo bwentyo nga bwe mundaba so neetaaga obuyambi bwammwe nsaba munnyambe. Ono n'abakungubazi abalala era basabye gavumenti okukola kyonna ekisoboka okulaba nga ye n'abantu be bafuna obwenkanya ku ngeri gye yafuddemu. Muzeeyi yonna gy'oli muzeeyi Museveni njagala otunule mu nsonga eno bannange bakole obwenkanya twetaaga obwenkanya nga famire eno n'abaana bange twetaaga okuyambibwa abantu abo banoonyezebwe bakolebweko bannange embeegayiridde kubanga yatulese wabi ddala mukadde ke twadde tusinga okumwetaagiramu weyagendedde. Baabuzi ba bodaboda Kitayimbwa babadde akola nabo Benyamidde olw'engeri Kitayimbwa Nagirinya gye bakubibwamu nga bagamba ati batunuulidde emirambo gyombi gyakubibwa mu mbeera eraga obukambwe bwa waggulu ennyo. Babakuba bubi nnyo kuba omuntu bakubira kiwanga kino kya Kagweyo bakuba eriiso libule erigabule bakuba mu mikono bagimenye bakuba amagulu bagamenye oyo omuntu alinga yaraweereza eri gye tuli. Ssaalongo bamutta bubi kuba Saidi emu bamukuba amagumba ne bagaasa eriiso libadde terirabika omukono ogumu baagukuba ne bagumenyaamenya okugulu ne bamenyaamenya kwegamba ebadde message gye batuwa naye tetunategeera kikyetegeeza. Bano balaze okutya olw'ettemu erikudde ejjembe mu ggwanga ekitandise okusuza abantu nga bakunadde. Badde mabegeyo nga ffe tuli bavubuka bato nga naye batunyumiza abazadde baffe bagamba gavumenti yaleeta emirembe tulina eddembe
okwata sente zo nogenda nazo ngo zikute ngo ne webaka naye muganda wange abe narumunye bebaka je twazise tata bebaka edyo lyedembe muganda wange lye turimo ba abantu banje abatukozeeko ebikolobero ino omugenda n'omuwabira n'osanga ku mace yakusoose n'awabweru okyana aba mu maaso n'olaba wuyo akuyitako kati ebyo biki ale nga mu butuufu olina obukakafu ekintu yakikoze naye n'osanga nga yakusoose n'ebweru nga tonava mu buliri. Okuwamba n'okutta abantu kukyasanya ensangi zino wabula wakyaliwo ekibuuzo kwani omutuufu ali emabega ebikolobero bino wabula bonna abawambibwa n'abattibwa babeerako obubonero obutayawukana nnyo. Robert Nesoi Kayongo, BBC Fine Gambuzi.